tutunulire kitambula kitya Fangon Music. Wakati mumbira mu kamera mumanyi ebitambula kati nali badde mbuuza mu ebitambula biteeyo uli emiranga gituuseewa. Tutunulire kitambula kitya Fangon Music. Wakati mumbira mu kamera mumanyi ebitambula kati nali badde mbuuza mu ebitambula biteeyo uli emiranga gituuseewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Songa zalian skin tezigwa malujja ndowooza omulabyeko awo abadde ku interview emu yali ashootinga luyimba then after tukuleetera ku birthday yawo ate oluvannyuma tubanga tukuleetera nga Fangon Soldier ayina amazina gaazina omutegedde right now ekintu kyenyinza obbagamba nti alian skin yaliko naye abayimbi tebamwagala abayimbi tebamwagala teri muyimbi ayagala aliye era kati abayimbi abamu bagenda ku nsaasi abamu bayinza okugendako ne basolako ku nnyanja music industry eno ogiraba abayimbi abantu be basingira ddala obutaagala saawa zino alien skin akutta omwo muli ne Bobby Wine all and all omuyimbi kasabanga ali ku piiki waggulu banne baba buli omu amutunuzaamu emidumu kuba kakati bw'otula music industry nga bweyimiridde right about now kakati mbuulira muyimbi kyayinza okuteera saawa ati omulabo omukulu wa gazina ekisooka buli muyimbi yenna atadde akayimba mu weeks 2 kakonye kaganye gundi alina oluyimba olulungi fefebusi naye oluyimba lwaganyi okwepiica olulaba nga lugezaako okwewaganya naye amawulire gano gabikka buli kimu alien skin akutte media jjukira media eno yeetunda ennyimba z'abayimbi jukira nti omuyimbi bw'ataakayimba gye mukoma okukwogerako ennyo gyakomofuna akayimba ako abantu gye bakoma okukanoonyako social media platforms zino okkubibwa okitegedde naye kaakati saawa zino media abantu bonna bakola mu entertainment jukira be basinga owanika ennyimba zino bonna bafokasinze ku muntu ogwo alien kati ffe tubadde tumanyi kigenda kukomanya ekyalien wiiki ewedde nga tulowooza akabadi kaabwe naye ate alien ayogenze n'akyongeramu ebirungu kyekyo kye nakugamba nti amawulire gano gagenda sigala nga gatambula nti alina ekirala kyagenda otuwa kituyingize wiiki ng'etandika kakati ate era kyekigenda okumalako wiiki eno jjukira nti ku Friday Ekivulu kigenda okubeerayo wiikendi tugenda nyumya tubyogere paka kakati ate Pallaso waba anyize nga tafunye bantu akinoonye beenoonyeemu awo ate tajja kiraba kati kyoka kimwekwekemu kakati tufune obudde kiveeyo eryo n'abakyabasendasenda physical fight bwe bagenda okugulawo nakivu yagenda nabba wa kaadi gundi license zibakkiriza okwevulungula bakubagane okitegedde so alien skin saawa zino yaliko era okubeerawo kwogeza abayimbi obwama batudde matiti nina omuyimbi gwe nabadde naye awoza kijjaggwa nga kiggwa gwe wakireeta fe tubaddewo okumala ebbanga simanyi biki naye kirina omuwagizi asinga okukiwagira misa kye yasinga okukiwagira okimanyi ayina mu statement esinga omunyumira mu nnyimba ze abaaliyo abatuloganga batebuuzamu abatuloga mufunayo ku kadde ne mutukeberako oba mumanyi tuli bubi bwe tufuna ebirungi ye kibayisa kitya okitegedde kakati alien skin by the way ennyimba za alien skin gwe bojja buli luyimba lwonna lw'owuliriza luyina akantu ako akagetinga entouch n'obulamu bw'abantu ayina buno babuyita batya omuntu okukola akantu nga kakuba bukubi kakati oluyimba oluliko lusaawa zi lwe lusinga okuba mu mabaala bannayuganda badigize ayina pati pate tunakuba pate ate kana akagundi yateeka enkwa kyo ku mmeeza n'ateekako ebinyeebwa sigala empirivuma n'ekigere
keko kakapate aina sema bano kudugaze meza ate kudugaze meza okitegedde ate kati n'ogenda ku TikTok jukira mugamba muyimbi wa TikTok gye yava yonna yiye eyo yagiwamba Pallaso yabadde live abaana bavumye Pallaso lwaki ovuma Pallaso embalabi yakyeyagalira ano omuntu akuvuma takulabangako physically embalabi azirabira mu video emumalira kale kwegamba music industry yonna ekuttemu akalenge naye akalenge ako ka mwami onali Ekivulu kino kyatulesenga tukankana buli omu ayanaamiridde kosade tetukisuubira era abasinga kozi naletaano kasuku nangamba kano kaali kabadi naye why mukula improving the wrong no sawa zino alien skin akola ebintu ebiri unbelievable bw'otunulira ba analyst mu music industry oba mu entertainment muno bonna bagezaako okwefuula abagezi naye alien skin ono bw'omutunuulira abazanyira ku bwongo bakwata lw'ejjinja akwata lw'e Masaka okategedde era ye yabagambye ye bw'akola statements ze yagambye nze najja kubalumya mitwe okitegeera kye bamusuubiramu si kyakola buli kye bamusuubiramu ekisookera ddala alien skin ono baali bamusuubira nti ali violent nnyo nti muntu wa violence tali ate tewali yali amukotteko mbu akubye omuntu biwulira mu ŋŋambo biba bya ŋŋambo byonna biba bya ŋŋambo ate kati ye alien skin ekyakozesa atiisatiisa no kati alien skin yagiddemu ekisinga okulumya abantu bano omutwe kye batategeera ku alien skin nti yagidde mu version yezi yakutte karakita ya Bobi Wine n'akwata ne karakita ya Bebe Cool karakita ya Bobi Wine yeyo gy'omulaba abantu gye basinga okomplainingako simanyi atambula n'eggaali simanyi akola bino kaakati n'adda mu gundi ya limelight ey'okwemulisa ey'okwesuddia amanyi wano mu Uganda kabaka w'ebintu washobizi big size bebe banta n'amawulire gennyini okugakolaakola okitegedde teweegira nnyo weekend ng'avuddeyo n'akola statement mu lutalo luno okitegedde teweegira nnyo ate wakola statement gabuukire oba ye akola ne waawuuna buwunyi mbw alien bonna batandika mugoberera kaakati alien ejja ababaddeko ku kivulu kye ku sho gye yabadde nayo climax makindi ndowooza kyekifo ekirimu nnyo ekirimu koke class vibe yabadde ekutte wakati mu kwata omanya alina enkuba gyakubamu ennyimba ze ate luno DJ n'ateekayo abanga avuga oba aleese lulala kati yabadde ali awo n'akubamu olw'omukulu ow'emagere batukasuka kulaalira enduulu yokka eyavuze olwo manya attention gyasika kyekyo kye nakugambye mugezi era bwe weewuunya omukulu alina engeri gy'agenda omuyisaawo gwe tunula olabe lujja kuba lunaku lwakuna agenda kiyisa mu ngeri ya ghetto. So let's wait engeri gyekigenda otambula naye nga alien skin kino kibagambira wano abayimbi byonna byakola bibanyiiza okufaako ekibiina kyabwe mbadde mukyogerako federation ye yakomawa bali bize nnyo n'amawulire baleeta n'amawulire bakyaleeta kakati federation eyo okuddamu okugiwulirako kati kino bakijje kunze wiiki eno egenda kuba ya Pallaso weekend throughout the weekend paka Monday tugenda batu kyakuba wano kati tujja kufunayo ko kugulire lya federation ate ligenda bali abuvuyo kulwanagana na kuyombagana agenda okulwana Bafana okitegedde kuba kati Bafana abayimbi abalabala batayina impact mu gundi bamuzu alinga gwe basudi bagenda soka abayimbi bebalaba nti abamanyi nti banene nate nga balabanga abayisibwamu amaaso bagenda osooka baveeyo bakoma olutalo era Bafana ajja kuba omukubbo bajja kuvaayo awo bateeketeekewo embeera bakole batya era industry etambule in fact nemweyo wiiki yennyini eyunga Ekivulu kiwedde nze wensuubira statement y'omukulu bebe ayinza naye abeereko amawulire wiikisi nga bbiri okitegedde so alien skin era nga bwaga nti yajja kubalumya mitwe
akyalumiza ddala abantu emitwe era abayimbi basula bagulumba era n'atandika ogamba mbu tiketi ndaba guneyinza n'omukolera endala Abitex yanifulumiza tiketi n'azitunda ng'aliyeni yazitunda nga azitambuza nayimira wayimiridde n'ekimotoka ne basaza ate kyemmanyi kye bayinza okukozesa strategy eyo kye balina okukola nga bannayuganda tebannayigira kaakati zino ennaku oziraba zino ennaku nnya zayina okutandikira n'olwaleero press conference lwakubiri lwakusatu n'olwokuna alien skin agenda kucyankalanyamu ku ziggeto era mujja kumulaba okitegedde so mugenda okutuuka wali ate ye kyayina si ye muyimbi nti simanyi yekweka ate simanyi mundabeko simanyi bwa bulijjo nnyo ye abantu bagenda mu vibe kuba wabeera ziba vibe okitegedde so kaakati ffe tulindiridde ebintu nga bigenda okutambula naye ng'abayimbi olaba babadde nattima ku bayimbi buno bugundi obutazoganya nnyo buli ya mu voice waliwo omuyimbi gwe mmanyi yali ayagala naloga ng'alina gwayagala ologa baatuuka ku extent egamba nti busebo buyimbi bwa covid ne bakibusibako buyimbi bwa covid kasa bufunamu era nabo ku mikutu gye mugatta buli muntu afunganira waafunganira akati balumbiddwa kabaliga kakoboga akuba left right ayine kifuba kimulinga kyabavubu so Pallaso Love Fest eri wali Lugogo cricket ovo mugede berenga muwagira ina kuzomwezi nga 9 ate nali yene atugambye mbu alien skin na kuzomwezi nga 9 Freedom City Entebbe Road na yeewume mubere ku mega 20 muva kamale mala manji press conference ya alien tujireta tuvaawo tukomawo